submission gyakoze ng'eggwanga tulina olutalo lw'amaanyi nnyo mwe muli kubeeka seese naye abaana ba Nuupu bawambibwa buli lunaku. Those are Ugandans gwe lwaki olowooza nti we Nuupu sina kumwogerako nti bayinza okuba nga naawe oli ku kabinja k'abali be wagira naye nkugambye abaana ba Nuupu butali musango naawe kubanga naawe oli muntu ate olaba tusangwa sejja bakulu we twalina kati nkugambye nti olutalo lukyali lw'amaanyi nti mukyatunuulira abayeekera bali naye tulina n'abayeekera bali mu gavumenti y'NRM abawamba abaana ba Nuupu abalala ne babatemula abalala ne babulawo. Nze mbadde mbagamba kiri mu katokolide ekyokutemula abantu n'okkoona amayumba abantu be bagabire emmundu nakusiriwaza ekkalamojja tubajjako emmundu naye n'ababa abawa emmundu abalala babatrainingira kyankwanzi abavubuka be mulaba training ekyankwanzi busime batutte patriotism. You don't know what is likely to happen in this country. Kati mbadde nkugamba nti naffe tusaba Museveni ota abaana ba Nuupu abali mu makomera tutunule kaseese. These are all Ugandans. Naye bano abawambibwa abala ne battibwa abala emirambo gyabwe tetugirabanga. Era njagala kungubagira wamu n'ababaka be Kasese babaka bana in parliament n'abantu be Kasese. An attack on Kasese is an attack on Uganda. An attack on Kasese people is an attack on all Ugandans. Zisobola kubeera ano nengira era kyetubadde nga tubagamba nti okununula eggwanga n'okuba tuli mu ddubi abasajja bano abafuga eggwanga lino tebaagalangako ku bannansi. I'm talking about the indigenous people. Ne bwe bafa it is normal to them. Oba bakuse oba bakufumise killing is normal to them. Hate speech. Hate speech. Killing erinomo. Nkugambye ani asanyuka nti abantu bafudde. Nkugambye nti okufa kw'abantu be Kasese to them is not a problem. Era ojja kubala bali ku kyayi waabwe as usual, it's a usual business. They don't care. Especially you the indigenous people. I'm telling you the indigenous people. Kakati kubanga nze lwaki nkugamba ekyo nafudde nseko omukulu omu w'amagye w'amaanyi nnyo agoberera nnyo enakaza enkola ne training naye tawulidde nga babawadde order okwata buli mulalu yenna ali mu Kasese mbw abalalu be bayeekera ba ADF buli mulalu yenna mad people. I'm talking about the mad people. Bonna bawadde nti mulalu yenna gwe basanga mu Kasese bamukwate nti ateekwa kuba muyeekera. We told you people nti bino bye mugenda mwewaana mwetuuma mbu Saabalwanyi okukuuma eggwanga is cooperation with the indigenous people, ordinary people n'omuntu wa wansi. Kubanga mwatwala wano simanyi operation Suuja nitubabuuza ati ate bano basuuja babatutte babayisijje sente empitirivu netubuuza bagenda kukola ki bisimanyi bagenze Kongo kuuma mirembe kati go operation Suuja mwe mwalisoose okujja ne mwetondera eggwanga. You people kuba bano abasirikale bafe aba UPDF sikyabanenya. They are totally demotivated. Twagamba mukulu Museveni nti defense efuna lion's share buli we tuyisa budget y'eggwanga but who eats that money? Abasirikale bali bubi bali mu bigatto basula mu bisisira. We are in the 21st century. Ne tumugamba nti ekiri musirikale but I care about them. Welfare y'abasirikale. Kubanga gwoba oyagala gamba nti omusirikale oyagala abeereyo lwaki mu abakulu temutwalayo batabani bamwe. Mutabani wa Mwai Museveni musirikale naye njagala bamutwale abaduumira ekikwekwete ekiga abayeekera Kongo. So bw'olaba omusirikale oyo patriot nga agenza akuuma eggwanga, you should think much about his welfare. Kabe bano bapoliisi nemwe mulowooza mbu simanyi muno mulonda mu era simanyi abeesefu bamwe ababakuuma ne famire zammwe be mulina okuwa ssente nnyingi be mulina okulabira basula makalina. Gwe omusirikale omusalako otya amasannyalaze n'amazzi. Kati the other day nsambya yakamala omwezi gumu n'ekitundu terina amasannyalaze. Eno wano Kampala Jinja Road Police Station yakamala emyezi ebiri terina amasannyalaze. Era wano mu kibuga tewaliiwo bayeekera. Nosalako balakisi ng'ogisazeeko amasannyalaze n'amazzi gojja no mu Kireke Victoria ge wasangawo nga tugafuna nago n'ogagamba mbu abasirikale